Kaakati abaana ab'obuwala tuli mu 2026 muyiga okutambula n'akasente nga ggwe omwana ow'obuwala mulekerawo okudipendingira ku basajja ne ku baboyfriend. Omwana ow'obuwala naawe kikakatako okukola ne weetuusako by'oyagala ng'akasente kako ka kikazi wabula si basajja. Abaana b'ennaku zino balowooza nti abavubuka baboyfriend be balina okubabeezaawo, kyekyo lwaki bakyabaswaza nnyo. Tuli mu 2026 muzibuke amaaso. Oyo omuwala mumulaba, oyo omuwala ezo enviiri z'asibye talina ssente zizisasula, enjala z'asiize nazo talina ssente zizisasula. Yagenze bulungi nnyo mu salooni y'abandi, anyumye, ayambadde bulungi, akutte ne handibaaga ye naye nga handibaaga temuli yadde n'ekikumi. N'abagamba njagala kunsiba nviiri, njagala na kunkola njala. Ne bamugamba kiraya nti waffe omulungi tuula. Munnange n'atuula. Abakazi ne bajja ne batandika okumusiba enviiri. N'alonda n'ekika ky'enviiri ky'ayagala, ye yabadde yeekolera choice ne yeeroboza. Eno bamusiba nviiri, eno bamusiiga njala. Era n'enjala n'alonda kkala z'ayagala bazisiige. Munnange nga basiba nviiri, nga basiba nviiri, basiba nviiri. Enviiri z'abakazi muzimanyi zisumbuwa. Simanya kanneemu kanabbiri, simanya penso, simanya bobu. Ebyo ebintu by'abakazi enviiri zammwe ze musiba bitwala obudde bungi. Bitwala obudde bungi, simanya kanassatu. Bitwala obudde bungi, ssaawa 4 nnamba oli ku mutwe. Abamu balina kaweke ne situka. Enviiri basooka kuzinaaza ne bazikola simanya hotikobu. Munnange nga byonna babikola omwana ono ow'obuwala. Abakyala bamaliriza bulungi nnyo okumusiba enviiri. Ow'enjala naye amaliriza bamusiiza enjala zinyiridde. Eba mugamba maama ke kaseera otweka ssente. Omukyala nno ng'abagamba ssente mbadde sirina naye oba musobola okunzikiriza n'enzireeta. Nga bamugamba nnyabo tukusibye enviiri obudde bwonna obedda tolina yadde n'ekikumi. N'abagamba bannange ssente sirina naye siri mubbi ssente ngenda kuzireeta. Bamugambe tugenda kukwambula lwotumanyiira. Tututte obudde bwaffe tusibye enviiri, tusiize enjala, enviiri tuzoozeza, tuzinaazizza, enviiri ze tukutaddeko za bbeeyi, otugamba tolina ssente. Bagenda okumukebera, okebera mu nsawo ye nga temuli yadde n'ekikumi. Essimu gy'akwata akwata kamapeesa. Abaana b'obuwala bane temunswaza. Guno omulembe gw'abaana mulina okwekolerera. Kati ono omuwala be bano boosanga nga bavumba bakadaama. Ono y'omu ku bavuma bakadaama, nze nga ngende ye Saudi okukuuta toyi. Wuno talina na ssente zisasula nviiri. Vidiyo yiiyo nkusaba ogimpereka like vidiyo yiiyo. Tubakulembeze tetwagala keesi nabantu kuŋŋaana kola kyamaanyi. Onatwe ku piki ngene ku polisi otulebinga emani okusinga abantu beera mu salooni ekyo kisoboka. Yambala oli mubbi naawe towakana yambala nga ebintu byange bisobola kunyumya muleke tomusala nviiri bamutwale ku polisi. Muleke bamutwale ku polisi. Ajja kiwulira. Kakati bantu bange nnyongera okubajjukiza nti CEO Michael Uganda Airport Pickup weeri okuba nti ate ekutambuza wonna wonna oyagala okugenda. Gye gino emirimu gye nkola. Okumawo okuva bweru ova kuba kyeyo ovaawa oyagala kudda waka wammwe wendi okuba nti ate nkutambuza. Travel like a queen. Tambula nga n'abakyala. Tambula nga kabaka wano ku CEO Michael Uganda Airport Pickup.
oyagala kuntuma, oyagala ngendeko mu kyalo, oyagala nambule ku projects zo z'okola, toliiwo oli bweru naye ozimba ennyumba yo, oyagala kukakasa ddala kituufu ennyumba eno ddala kituufu etambula, nsobola okugenda ne nambula ennyumba yo. Oyagala kulambula naye nga tolina mmotoka, mbuukinga nzije nkulambuze Uganda, wonna w'oyagala okugenda nkutwalawo. Oyagala kusurprisinga muntu ogw'oyagala, maama wo, birthday oyagala kumuwa ku birabo, waliwo omuntu akulabirira abaana gw'oyagala okusiima, ntumaayo tumusiime, ntumaayo tumusurprisinge, byonna mbikola. Ennamba yange ey'essimu gy'olaba awo wansi gikooneko ne ku WhatsApp kwendi. Nsindikira ka message okole booking. Era nga nnyongera okwebaza mwenna abakoze booking, bannange kambabuulire. Abantu bongedde okwagala CEO Michael Uganda. Bannange neeyanzizza nnyo neeyanzege. Booking nzifuna. Booking ekiri ku WhatsApp. Essanyu lino lye mulaba lyammwe bantu bange. Mukama Katonda abaddizeewo era abamalire buli kimu kye musinga okwagala. Kakati nga neeyongeddeyo. Abaana ab'obuwala. Emirembe kati gikyuse. Emirembe gikyuse. Omwana ow'obuwala kati takyadipendingira ku musajja nedda. Omwana ow'obuwala takyadipendingira ku boyfriend nedda. Kaaba omukazi w'omu maka. Olina okumakinga sure nti yadde oli stay home mother. Naye olina okuba nga oli mujagujagu. Bw'oba okimanyi nti oli mukazi mufumbo oba nga tuli muwala mufumbo, olina okuyiga okwekolerera. Kubanga omukyalo omufumbo omwami agenda kubikola. Bw'anaaba ayagala akaviiri omwami agenda muwa ssente asibe enviiri. Bw'ayagala kusiiga njala omwami agenda muwa ssente asiige enjala. Naye oli muwana wa buwala tonnaba kufumbirwa. Teweesigulira basajja. Teweesigulira ku baboyfriend bagenda kubaswaza. Omuvubuka naye gw'oyagala okusasulira essente z'enviiri emitwalo 15 abiri tannaba kulya. Abamu basulirira bikomando. Kati omuntu asulira ekikomando gw'oyagala atakusasulira enviiri za mitwalo 15. Olumu ne renti nabo babasajja batu bamubabanja tebalina mbe mwesigulirako. Abaana ab'obuwala. Kati ono omuwala omulaba. Ono omuwala ye muntu asobola okudda ono n'avuma bakadaama. N'ayisa mu bakadaama eggaali. Muwala mulungi anyirira. Naye ye muntu asobola okudda ono n'avuma bakadaama. Mwagenda eyo mukuuta ttooyi, nze nga nkuuta ttooyi. Talina yadde n'ekikumi mu nsawo. Essimu gy'akwata, akwata mapeesa. Talina mwana n'omu gw'alabirira. Ennyumba bw'abanga agisulamu bagisulamu nga bawala 6. Buli omu aleeta ebiri oba 3. Naye n'adda ku bakadaama n'avuma n'avvoola. Takola. Kadaama gw'omanyiira. Ennaku zino bakadaama baafuuka n'abasajja. Basinga n'abasajja obuvunaanyizibwa. Kadaama alabirira maama we, aweerera abaana be, asasula sikulu, asasula ebyokulya, endwadde, abaana balwadde buli kimu. Yagula poloti, abamu bazimbye amayumba, balina bizinensi, ng'odda ku muntu bw'atyo ng'omanyiira. Gw'atalina na ssente zisasula ssente za nviiri. Banaye temumanyiira nga bakadaama ng'oli Uganda. Nga tosobola n'okwekolera okusasula ssente z'enviiri z'osibye. Toddanga ku kadaama n'omumanyiira. Tomuyisangamu n'amaaso kubanga asobola n'okkuliisa. Kati bwe bino ebireetedde abaana ab'obuwala okuswazibwa butaagala kukola. Ono agenze mu saaluuni y'abandi. Atuuseeyo, akimanyi naye mu mutima gwe talina yadde n'ekikumi. Atuuse mu saaluuni, ekifo ky'okulinda aweze ssente. Atudde enviiri bamaze okuzimusiba bulungi nnyo, ziwedde. Abagamye n'okubagamba bannange n'enjala njagala muzisiige. Enjala nazo bazisiize. Bamumaze bamugamba leeta ssente ate nga talina. Mulowooza obulungi bwammwe bukyakola kati. Naffe abasajja tetwagala buwala just balungi kye kyokka. Beauty with brain. Omusajja yeetaaga n'omukazi nga mukozi. Omukazi nga mukozi. Yes. Naye ojja kuddawo oleete simanyi obulungi bwo mbusimanze nina akabina. Twala. Okujja mu nnyumba okubonyaabonya omusajja. Ogenda. N'omusajja n'awasaamu amakimanyi talina kabina. Naye nga alina obwongo. Be bano bawala bannammwe. Be bavuma bakadaama. Be bataagala kukola.
baagala kudipendingira ku basajja, kudipendingira ku baboyfriend. Mumanyi ebizibu abalezi bye balina, mumanyi balandlord baba banja. My goodness, ng'oyagala obulamu bwo akusasulira ennyumba, akugulira airtime, biba nabawala basaba airtime. Omuwala nakkubira mu njagala data, oyagala data, njagala airtime, takkubirangako ne ssebo gwe akusaba airtime omumuwe akubire abalala. Awo Kisaaga Uganda, Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mwekomera ku mukutu yo #1 news bulletin. Mbaagala nnyo mwena abantu bange, Omukama Katonda abankuumire abankulira obulungi obutagambika. Mbaagaliza birungi byerere. Subscribing nga tannaba kuba nti osubscribinga so okuba nti tutambulira ddala wamu. Tunaatera okweza abasubscribers emitwalo ejja, tubuzaako abantu 10,000 eza. You're so much best my people. Kanjogere ku Luzungu. Love gye mundaga sigitwala for granted. Nsiima nnyo, nsiimya ddala mwenna mbasabira Omukama Katonda abakolere obulungi obutagambika, abawe mwena bye musinga okwagala. Bannange nze muntu asinga okubeera friendly, nze muntu asinga okubeera respectful, ate nze muntu asinga okwagaliza. Mukitegeera, so mubeere bulungi. Mukama Katonda abankuumire, mweraba.